Kitalo afiiriddewo mwina maasawo ate ye Diana Nabatanzi akikoledde Mr. Lee mbiina maasawo ngenda bambi kutusaako jjajja Ichuli atabukidde bakataama leero luneeno olutalo lw'abakadaama n'olwa airport mukwano si lwakugga kati era nga video ngenda bangi kutusaako maasawo atakayima anti timu twemette ekizigo bambi naye bamutabukidde n'amalala mangi ngenda banga kutusaako naye nga sinnaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno mpere like ate sobola okubanga gyeyongerayo era nga nkwebaza gwe no mulungi ya subscribinga ku Wonder Boy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatinawo ku subscribinga darling beera nga subscribinga ko na notification bell ati tubeere nga bugiri etuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teye hajati kaloddo nakulombera edduwa bena ebyekutte mukwano nebikola ki nebita munnange nno nga nkutandikiddewo olunaku lw'eggulo aba Bukedde bafiiriddwako oba aba New Vision bafiiriddwako omukozi munnaabwe amanyiddwa nga Nsamba Crash era ng'ono abadde musasi w'amawulire aga Bukedde TV ate ng'era ayina ne program gy'akola ku Bukedde 2 mu mawulire aga wiiki kigambibwa teyalwadde teyakoze ki era nga yakedde bukeezi ng'abalala n'agenda ku mulimu akole naye mbu yasirituse busiritusi bw'ati n'agweri okukakana ng'afiiriddwa obulamu yafudde kibwatukira naye bambi tusaba famire y'omugenzi omukama ajugumye ate ng'era n'omugenzi omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako lwansonga teyalwadde teyakoze eki naye mukama bw'ati bw'abeera ageze naye nga nkugjeyo ate yemoze radio olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga buli omu bambi avuddeyo atasobola okujjukira ebyo n'ebirungi bye yamukolera music we buli kimu kyonna era tulengeddeko eyali mukyala we eyali mu Blue Threes mukwano bambi nga naye apostinze omwami we era nga bangi bamwogeddeko birungi byerere naye nga moze radio rest in peace tusaba mukama katonda akusonyiwe byonna ebyakusobako era akuwe n'ekitangala wansi eyo tukusubwa nnyo mukwano naye music wo asigala akyatambula naye nga ate nkugjeyo eyo ate ye Mr. Lee Diana Nabatanzi amwagaliza amazaalibwa amalungi era nga naffe wano ku Wonder Boy UG Mr. Lee tukugamba nti happy birthday era nga tukwagaliza birungi byerere Diana avuddeyo n'agamba nti oli muntu mulungi era nga akusaba emirembe n'emirembe gyonna ate gikubeerengako lwansonga yo such a good soul mukwano byonna abimuwamye lwansonga mwalinga musala ekigambo mbuneera abantu bano ababiri nja kuba nkongerayo ate ye atakayima anti timu twemette ekizigo byamutabuseeko ekizigo kyamwokezayokeza yena mu feesi mukwano bamuguddeko olutawo luli erisinzigo ngenda bankutuusako video maasawo ate osooka byowulyeko bagamba nti okuva lweyava Saudi Arabia n'agenda US mukwano buli kimu kyakyuka oba ekizigo kye baseera oba ki nze naawe lwaki mba mboogerera ate kankutuuseeko eno video mmale nkwongereyo n'emboozi y'abakadaama mugenda kulaba ng'omusajja afuuse wa bibomboola katumuyita afande kibomboola kati mwena abali mu tiimu simaye tota mwegendeze ebizigo bye mukozesa ebizigo ebiri cheap bw'oba okimanyi nti tosobola kugula kizigo kiri expensive ekizigo nga kikyali valid please don't try kino kiyamba bulamu bwo si bwange nyamba bulamu bwammwe si bwange byebyo nebivuddeyo ate ye jjajja Ichuli jjukira emabega kaawo aba airport bavayo ne bamukubira akasimu ne bamugamba ensonga zino eza airport mukwano wandibadde ozeesonyiwa munnange nno odiyeyo bwe yayitinganye nga bamutiisatiisa n'avaayo ate olunaku olwalira emmundu zakyuse agambye mwe bikadaama babajja eri busoga babajjawa nammwe mwe mwereetera okuba nga abantu bano bakola ki babajjako enguzi mukwano bibadde bigambo bingi naye nga kiraga emmundu yo yakyuse ate kankulekera video eno omwewulireko Ichuli bali corrupt aba bannayuganda bewalabe bakuba emizira era banziba bantwala mutoyi nembayo sekisi nempitawo kati bwe yali atimanyi nti kikyamu lwaki tewali tokuba nduulu nokkiriza nti omusajja kubanga ojja ennyonyi ye alternative yesemba abasuubuzi bajja ne bagamba nyamba mwe mwennyini ne mupika abakozi enguzi tuyina okukkiriza nti enguzi eyamba agigaba ne gwe bagiwa So as we claim or we complain about Entebbe airport, namwe mwennyini abatulavulinga mubeeremu ensa
because muva neka nga mukyusiza sente ezo nga mugenda zigaba ku kisaawe nga tewali yakugambye gwe feeling ogijjawa nti kangende ne sente zino. Was a good fight. Era woyitawo kati bakuwa ku kyayi bakuwerekera owebinedde ne bali kusindikirako mubamanyi bano bampeekeraako special mayanja ali eri akabina kali bakukwatirako ku kabina mpolampola kacyayi bakagaba bakaddaama mwebale naye embeera tejja bavaako kuba muyina nnyo travel ignorance. You have travel ignorance. Muve eri Busoga, muve eyo simanyi wa totuukanga ku airport najja n'agagoyegoye muyina agasawosawo ge musitula ku mugongo n'omubuuza ogenda kukola kini agasawosawo ne bagajjuza byati ebintu n'atuuka ku airport tamanyi kiro tamanyi buli kintu ekipakidde mu baga pack mulimu deodorant mulimu creams mulimu ebijanjalo mulimu ekipooli kati ne airport n'agimalako emirembe. Learn how to travel. This is how you travel. Woba gy'ogenda first time bakutwala twala ngoye mero fakine yita ku airport as simple as possible. Alina agagoye asitudde bakapaka yezinza agazina ku mutwe aze ku airport papa atagala anoonya kiri delaying the whole process. Yes, mulina okkiriza mulina weakness olw'okuba companies zibatwala bazigamba jagunga wadde tolina passport n'alyoka ave Namulonge n'alyoka ave Nsanji najja n'ave Nateete nze ngenda bweru talina kyamanyi buli kimu bamukolera bukozi sobola babagamba leeta kino nawaayo tebakwesioninga cause their ability to travel oba experience tatravelingangako ajja ali nervous fena tukkiriza ekisaawe kiintimidatinga for the first time. Kakati tulina weakness n'abantu bwe bati n'abazadde n'abagamba munange beera muneka n'akasente wabaawo kyebakutaganyanga obawa munaye tebakulemesa ennyonyi kati awo ani ali corrupt maama wo oba omukozi ku airport muva munda z'abamaama bammwe nga muli corrupt. Obwana bwe Uganda ne bwokasanga nga ka myaka 5 n'okatunuulira ku face kakulagirawo tekayinza londa sente nga baana bayo n'aziddiza muntu. Mu Europe abaana babakoga mami did you drop something got this you put your money there mami babeera bali honest naye abaana e Uganda olw'okuba bazadde baabwe bali corrupt nga bali pregnant bazaala obwana obutonga bwonna buli corrupt. Ukalabira wakana nga bakakazaala nga kali angle for money nga wadde katone kagwa ku sente zo kasirika musisi eyo ye Uganda. Oluusi bakazi batu ne basajja batu baba baagala kukola mulimu gwabwe mmwe mwennyini abantu ne mutandika okuteeka sente mu passport n'oziyisa eno n'omukoonako nsiiba mbajjukiza nti sente si mbuzi nti balinda musiraamu yabaagisala esente terinda budala agisookako yagifuna omuntu yavudde eka school fees yayongezebwa omulaba mu mbeera nti ali bulungi naye ni reality tali bulungi. Mukozesa abantu bakulu ku kisaawe kyokola bana bagamba airport ground floor kukolako baana bato akyanoonya sente simanyi zagula data alina maama ali true to the job. Naye bw'oleeta omukazi alina abaana bana omusajja yamulekawo yafuuka kadaami omulala yagenda America talina kunambagula eno abaana babagoba school fees ajja okukola ku airport alinda ennaku 3 bamusasule ozze omukemereza eyasoosewo yamuwadde olwataano eyazzeeko yamuwadde abiri bwozze owubangalo ne bamala ne bakiyiga nti possible. Abasuubuzi kyogola batebeetali mu lutalo lumu nga Godfather wa Uganda kuba bo bakimanyi nti ebintu bye baleeta ebiseera ebisinga biyitawo nga balina exchange gye bakoze kyogola babasigadde aside ne bakopi ne baleka abaabulijjo mmwe bantambuza nseene zimanyi nina engatto mu bulago ngenda Dubai zitunda abo bonna bajja ne ignorance ku airport mu butuufu ebagonga tebabirina omukozi ne mukooya. The reality is enguzi ku airport n'ebitongole ebirala byonna eva ku muntu agigaba n'ebyokedda kwagirinda emulago mu malwaliro genda mu kalulu genda eyo yonna gye mukolera business eno culture yammwe muyina ogirwanyisa with consideration in a picture to your heart mu buntu mu mutima gw'obutunogaa naye bannaani kwadde nga abayombye muli bangi naye n'abayiseewo olw'okusasula enguzi muli bangi lwakuba mwe mwasirise njagala obbagamba nti mwenna especially aba Middle East aba complaining you are half to blame. Am I loud and clear? Ichuli kati mugenda gamba nalidde munkola ebya Mickey mulabe. I will not apologize to anybody. Ero yo Mickey ya good. How can you apologize in 20 minutes? Ekitegeeza following ye kufuga content woti abantu okulekera omulaba. Nze ichuli njogera nawe mwetoolako. I talk tomorrow as one is gone, another one is born.